الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم على أول قابل بالتجلي من الحقيقة الكلية محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. abalungi abatuwuliriza mu ntambula y'omusomo gwaffe guno, tukyagenda mu maaso n'okunnyonnyola obukulu bwa basimala n'ebyo basimala byerabikiddemu ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, ate n'abiwa omukisa gwa basimala olw'okuba nti abaakozesa ekigambo ekyo bisimillahi rrahmani rrahim, tulabye nti bakifunamu. Abaaliwo mu lutuula lwaffe ku Mande ewedde twalaga obukulu bwa basimala, ne tugamba nti Allah bwe yali atandika ebigambo bye yaweereza Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yabitandika mutegeeza nti buli kimu Allah subhanahu wa ta'ala kyotunulako n'amaaso go, kyotegedde kyotategedde, kiriwo mu linnya lya Allah subhanahu wa ta'ala ow'ekisa era ow'ekisa ekingi. Era ne tukutegeeza nti abaategeera basimala bagifunamu ebintu bingi. Ne tugamba nti tugenda kusooka okuwa ebyokulabirako ebyabannabbi ba Allah subhanahu wa ta'ala. Mu abo abaatusooka mulimu abaakozesa basimala olw'okuba nti mu mutima gwabwe basimala yo yali emaze okubukalamu, nga bategedde nti teri kiyinza kubeera ku nsi kuno okuggyako nga kiriko ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala, nti tewaliwo nsonga yonna eyinza kukolebwa nebeera ng'egenda kubeera ya mugaso okuggyako ng'etambulira ku bisimillahi rrahmani rrahim. Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'atukubiriza ffe aba umma ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okubeera nti buli nsonga yonna gye tuwulira nga twaliyetaaza ogikola tutandise erinnya lya Allah subhanahu wa ta'ala erya bisimillah. Abaatusooka mu abo Allah be yatuma bakozesa ekigambo bisimillah, abalala ne bakozesa ekigambo nti bisimillahi rrahmani rrahim, nga bwe twalaba mu lutuula lwaffe oluwedde ku Mande. Twayogera ne tugamba nti bisimillah nga teweddeeyo yatambuza eryato lya Nabbi Nuuhu alayhi salatu wassalaam ne lituuka okuyimirira nga tebafunye buzibu, kubanga bwe yali atandika olugendo olwo nga Allah amaze okulagira ensi okuta amazzi n'eggulu okuta amazzi, Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti faltaqa almaa'u ala amrin kad qudir, amazzi gatuuka agava waggulu n'agava wansi mu ttaka ne gatuuka ala amrin kad qudir, nga gatuukiriza ekiragiro kya Allah subhanahu wa ta'ala, ne gakolera ddala ekyo Allah kye yali agatumye okukola. Naye Nabbi Nuuh alayhi salatu wassalaam twagamba nti ennyanja oba amazzi entambula gye gaali gatambula olw'okuba nti kyali kibonerezo
olw'okuba nti kyali kibonerezo yali adhabu min Allah. Nabbi Nuhu ng'asabye edduwa ye gamba rabbi la tadhar ala al-ardi min al-kafirina dayyara innaka intadharuhum yudhillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kaffara. Agamba Allah we namugamba nti nkowodde abantu naye baganye, naye nkusaba Allah osalewo ekisembayo bo bajjeewo ate tobalekaawo, kubanga bw'onoobaleka n'abaana abavaamu bagenda kuba bajeemu. Mungu nakkiriza edduwa ya nabbi we. faltaqa almaau ala amrin kad qudir, naye amazzi ago gaatambulira mu mbeera nga nkambwe nnyo olw'okuba nti yali adhabu min Allahi subhanahu wa ta'ala, kwali kubonereza okuva eri Allah jalla jalaalu. Amazzi gaalina obusungu bw'amaanyi nnyo 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 nga gatambula mu mbeera ya busungu ng'ennyanja bw'oyinza ogiraba ng'efuukuuse, amayengo gabaako nga mayitirivu. Naye nabbi Nuhu alayhi salatu wassalamu bwe yatunuulira embeera nga bwetyo bweri, yayogera ekigambo ekigamba nti bisimillahi majiriha, bisimillahi majiriha. Allah subhanahu wa ta'ala bwatyo bwatugamba, naga nti Nuhu bwe yalabanga ebintu bitabuse ng'okutambula kunaatera okugenda mu maaso, yaga nti bisimillahi majiriha. Naga nti eryato lino okusinziira ku mazzi obuzibu bwe galimu, yatandika n'erinnya lya Allah ery'ekisa, naga nti bisimillahi. Eryato lino ligenda kutandika okutambula, naye terisobola kutambula kuyita mu mazzi gano nga bwengalaba gafuukuuse, amaanyi agalimu, amaanyi ge yakozesa okubeera nti n'amaanyi n'abusobozi bwe yakozesa okukola eryato yatunulamu nga terigenda kusobola kumalako okuggyako nga alizizaayo eri Allah we. Naga nti bisimillahi majiriha, ayi Allah lino ligenda kutambula n'abo abayingiddemu, naye terisobola kutambula ku lwalyo, wabula ligenda kutambula bisimillahi majiriha, olwa linnya lya Allah omutonzi ow'amaanyi omusobozi, lijja kutambula era lijja kutuuka. Era olw'okuba nti yatandika ne basimala, eryato lyatambula mpaka Allah subhanahu wa ta'ala we yatugamba nti wastawat ala aljud. Eryato lyatambula ne liyimirira ku lusozi oluyitibwa Jud. Olusozi olwo eryato lya Nuhu kwe lyayimirira liyitibwa Jud, wastawat ala aljud. Eryato lya Nuhu lyayimirira. Naye nabbi Nuhu bw'agaa nti bisimillahi majiriha, nabagambako olumu ne mbaga nti Allah atubuulira ekyayogerwa, naye n'atakubuulira emirundi emeka gye kyogeddwa, era n'atakubuulira bbanga kiri yakyogerera, naye yayitiriza ekigambo nti bisimillahi majiriha. Ebbanga lye yamalanga eryato litambula, lyatambuliranga ku kigambo kya nabbi Nuhu ng'atambulaga nti bisimillahi majiriha, bisimillahi majiriha wa mursaha, bisimillahi majiriha wa mursaha wa inna rabbi laghafurur rahim, bisimillahi majiriha wa mursaha wa inna rabbi laghafurur rahim. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo nabbi bwe yatambula mpaka eryato bwe lyatuuka ala aljud. Owokubiri gwe twatunuulira yali nabbi Sulaiman alayhi salatu wassalam, naga nti bismillah wa bibarakati bismillahi rrahmani rrahim. Ab'ebitiibwa bismillahi rrahmani rrahim yaleeta obukulembeze obw'e Yaman obw'e Saba ne butuusa mu bukulembeze bwa Sulaiman alayhi salatu wassalam, bwe yaweereza ebbaluwa ye n'aweereza ng'agamba ekiwuduwudu ekinyonyi alhudhud, ekinyonyi ekyo bwe yakituma n'ekigambo ekigamba nti innahu min Sulaiman. Ebiwandiiko nga bwe bizze byo bya Sulaiman, mubisome mubitegeere, naye sibiweereza
nganza Sulaiman mbiweereza mu linnya ly'oyo Allah subhanahu wa ta'ala yantuma inaga nti innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Bismillah nebeera nga Allah jalla jalaaluhu yagitulaga mu Qur'ani mu bifo ebyo nga atutegeeza nti bismillah nzito, nti bismillah nzito nnyo. Mundu wa Allah atudde mu darasa eno nga nejjukiza nga naawe nkujjukiza nti munnange tozanyisa kigambo bismillah kubanga tonnamanya maanyi gaakyo, kubanga tonnamanya baraka zaakyo, kubanga tonnamanya mukisa gwakyo, kubanga tonnamanya bulungi bwakyo. Naye obulungi obusooka mbukulaze ku nabbi Nuh ne mbukulaga ku nabbi Sulaiman. Njagala okulaga abaatukulembera abaategeera ekigambo kya bismillah bwe baali balina emirimu gyabwe gye bakola baagoberera ekigambo kya nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam nabaga nti abakiwulira balowooza bakyogerera, naye nga ebigambo ebyo nabbi sallallahu bwe yali ayogera yagamba nti kullu amali, buli mulimu gwonna, dhibaalin, omuntu gwakola nga agusuubiramu ebirungi, agusuubiramu omugaso, omulimu gwonna nga gwa mugaso, ng'omuddu agenda kubeera nti agukola n'agukola nga tatandise na kigambo bismillah rahmani rahim, akakase bukakasa nti omulimu ogwo gwa nkuggu, teguli si mujjuvu, tegugenda kujjula. Oyinza okulaba ng'ogujjudde naye baraka za Allah jalla jalaaluhu oyinza okuggusa ne mubulamu baraka. Oyinza okugenda n'okola n'okusasula ne bakusasula, naye olw'okuba tewagaye nti bismillah ne zikuyitamu nga tolina nakyo zikozeemu ky'oyinza kulaga bantu nti kino nakikoze. Waliwo omulimu baganda bange abawalimu abatannagwetegereza, abatannagutunuulira, bwe bagutunuulira bagwogerako ng'omulimu ogutali mulungi. Naye omusajja bamuyita Ja'far al-Barzanji, al-Imam Ja'far al-Barzanji, eyawandiika ekitabo kye bayita Barzanji, eyawandiika ekitabo kye bayita Barzanji. Ekitabo ekyo kye bayita Barzanji, al-Imam Ja'far al-Barzanji bwe yali akiwandiika obanga afunye enniya ekiwandiika, yasooka okubanga ye ava mu lulwo lwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ate ekyewuunyisa si wa mu byasa ebyasookera ddala eri, wa mu byasa bino 1700 bw'obadda mu zino ezaffe ez'Oluwarabu bwe tubadde tusoma zibadde mu 1011 bamuzaala mu mwaka gwa 1011, olwaleero tuli mu 1400 naye ali mu 1011. So kitegeeza nti si wawala nnyo naffe, kyetaagisa buli yenna ategeera ebigambo bya Imam Ja'far al-Barzanji okukakasa nti ebigambo bino byawandiika oba bye basoma ku mawulid bigambo bya Imam Ja'far al-Barzanji. Bigambo bya Imam Ja'far al-Barzanji bye yawandiika ng'awandiika ku bulamu bwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ng'omuntu omulala yenna bwe yatuula n'awandiika ekitabo ekikwatagana ku bulamu bwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ebitabo bingi ebyogera ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam ng'ababiwandiise si bawala nnyo, ng'ababiwandiise bakumpi naye nga bafuna irimu okuva mu abo abaatusooka. Al-Imam al-Barzanji
bwe yali agenda okuwandiika ekitabo kino yasooka n'abuuza sheekh waffe sheekh abdallah sheekh umar bakasambe twali naye nga tutudde tusoma atugamba nti mu kukiwandiika yasooka kusaba lukusa mu bantu b'ennyumba ya nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam abaaliwo abakulu n'abagamba mpulira njagala kuwandiika ku ekitiibwa nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam muwandiikeko ebigambo naye ebigambo bye ngenda okumuwandiikako mbasaba mubikkirize. Ne bamugamba nti kati muwandiika naye nga tonnabita obireete tusooke tubyetegereze tusooke tubiyitemu tulabe. Imam Ja'far al-Barzanji n'awandiika ekitabo kye ndi ku mulama gwa bisimillah n'awandiika ekitabo kye. Bwe yali awandiika ekitabo kye ekitabo kino yakiwandiika mu miryango 20. Yawandiika emiryango 20. Emiryango 20 mu luzungu mukiyita ki? Omuntu bwawandiika ekitabo ogamba chapter? Kitwale nti yawandiika chapters 20. Yawandiika chapters 20. Naye chapters zino yaziwandiika mu mbeera ya poetry. Yaziwandiikira mu mbeera ya poetry ng'alinga awandiika ekitontome, ng'alinga awandiika ekitontome, ng'alinga awandiika oyinza okuliyita akayimba naye nga kannyonnyola obulamu bwa nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam n'ebimukwatako ebikwata ku nnyumba ye nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naye namala ebbanga ddene mu bulamu bwange ne mu kusoma kwange nga mmanyi nti ebigambo ebiri omwo bigambo bya shiriki, bigambo bibi, kubanga abaali bansomesezza baali baŋŋamba nti ebigambo ebyo si birungi era n'ekitabo ekyo si kituufu kyakola ki kyakusoma. Naye obudde bwe bugenda ne tutandika okubeera mu bantu abanoonyereza lwaki ebigambo bino biyitibwa ebigambo ebitali birungi, ebigambo ebya bid'a, ebigambo ebya ne tutula wansi okusoma ekitabo kino. Muwulirize ekitabo kino, njagala nkisome insha Allah mbalage nze gye nakoma. Omusajja ono mu chapter ye esooka, mu chapter esooka ng'awandiika ekitabo kino yaga nti bisimillahi rrahmani rrahim. Tandika omulimu gw'omulungi kubanga okwogera ku nabbi sallallahu alaihi wasallam n'okumutegeeza abantu mulimu mulungi era bannaffe bakikakasa bulungi nti empagi eziyimiriddeko eddiini usuulu eddiini kwemiridde emisingi gy'eddiini mulimu okutegeera Allah, okutegeera nabbi n'okutegeera eddiini. Kati Imaamu al-Barzanji atuyambako okusembeza okutegeera nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye nga ayita mu kitontome mu kitabo kye kye bayita Maulid Barzanji. Kirina erinnya liwanvu naye eryo lye linnya erisinga okutegeerekeka mu bantu nti al-Maulid al-Barzanji. Bwe yali atandika okuwandiika ekitabo ekyo yaga nti bisimillahi rrahmani rrahim. Mulaba baraka za bisimillah. Ekitabo ekyo kyawandiikibwa dda mbagambe mwaka gwa 1700 something, 1700 something. Ono bwe yawandiika ekitabo kino naye bwe yali atandika yaga nti aljannatu, abagenda okuyingira ejjana tusaba Allah gituyingize n'abantu baffe bakadde baffe abaana baffe Allah atusonyiwe atusaasire atuyingize ejjana.
yaganti aljannatu ejjanna ya Allah subhanahu wa ta'ala wa na'imuha n'ebyengera byonna Allah bye yassa mu jjana kubanga agenda okusembayo okuyingira ejjana ajja kujja Allah amugambe nti ng'abantu bamaze okufuna ebifo byabwe mu jjana bagiyingira dda Mungu amugambe nti kiki oyali yeetaaze n'amugamba nti mukama wange Mungu ajja amugambe nti yingira ejjana amugambe nti ayi Allah ate nnyingira ejjana ng'abantu bamaze okutuula mu bifo byabwe bonna babifunye amugambe nti Allah nze ngugambe nti yingira ki n'amugambe nti naye kati oyagala ki na Allah amubuuza ekibuuzo amugambe nti atarda an yakuna laka mithla mali maliki min muluki dunia osiima okubeera nti nkuwa ebyenkanankana n'ebyo kabaka omu ku bakabaka abaali basinga amaanyi mu nsi be yali ayina omusajja amugambe nti raditu omuntu ajja kumugambe nti raditu ya rabbi nsiimye Allah wange Allah amugambe nti nkuwadde n'ebyo bifaanana emirundi 5 omuddu Allah bw'atuuka ku mirundi 5 agambe nti raditu ya rabbi Allah wange nsiimye Allah amugambye nti walaka bilmithil 10 marrat nkuwadde n'ebyo bifaanana emirundi 10 ng'obikubisizzaamu oyo yagenda okusembayo okuyingira ejjana kati Imamu al-Barzanji agamba nti ebiri mu ejjana n'ebigirimu byonna agamba nti sa'adun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alayhi agenda obyeyagaliramu anabyeyagaliramu ateekeddwa okubanga okusaalira Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam n'okumutoolera salaamu n'okumwagaliza albaraka byonna ng'obyagaliza osaalira Nabbi omutoolera salaamu mwagaliza baraka n'abantu b'enjuuye naye ekigendererwa kyange mu chapter eno ebyo nga Imaamu amaze obikola bwe yali atandika chapter eno al-Imaamu al-Barzanji yatandika na bismillah yatandika ne bismillah kubanga basmala buli lwebeera mu kintu ekikola ki ekiteekako vibe era bw'oba olina kyoweetaaga mu basmala oteekwa kugimanya n'omanya nti Allah w'amaanyi ogati bismillahi rrahmani rrahim bw'otyo bw'otambula mu nsi nabagamba wano nti ofuluma otya enju nga togambye bismillah naye oyagala gyogera omulundi gumu okakasa kiba kimala kugambye Nabbi Nuhu okuva eryato bwe lyatandika okutambula ng'ennyanja agiraba ng'amazzi agalaba gafuukuuse efuuse ennyanja etalabikangako yaga nti bismillahi majiriha wa bismillahi mursaha bismillahi majiriha wa mursaha wa inna rabbi la ghafurur rahim yakyogera ebbanga lye lyonna ng'eryato litambula yakyogera emirundi emeka agati bismillahi majiriha al-Imaamu al-Barzanji ekyewuunyisa ekitabo kino ndooza ensonga lwaki kirimu baraka okuva lwe yakiwandiika mpaka naffe ab'olwaleero tukisanze era ne tukisoma ne baraka zaakyo ne zifunika al-Imaamu al-Barzanji bwe yali atandika kitabo kino ekya mawulidi yagamba nti abtadi'u al-imlaa'a biismi dhaati al-aliyya nateekawo bismillah abali mu kirasi bwe twali tutandika twaga nti Allah bwe yali atandika ebigambo ng'abitegeeza Nabbi yamugamba atya yamugamba nti bismillah Qur'ani eno ebintu byonna byenkuwa Muhammad bitandika nange bismillah tolinaayo kyojja kukola
kitambule okujjako ng'ogambye nti bismillah. Ye yennyini Allah akuwa ekitabo akugambye nti Muhammad kino nkikuwa biismi, nkikuwa mu linnya lyange. Buli kyogenda okukola oteekwa kikolera mu linnya lya Allah subhanahu wa ta'ala. Kati abaatusooka okutegeera Allah jalla jalaaluhu tebalinayo kye baakola okujjako nga baatandika na linnya lya Allah bismillah, ne bongerako Ar-Rahman Ar-Rahim nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yasalawo okubeera nti atambula. Imamu Mulabi watandise ebigambo bye agambye nti abtadi'u, banange ntandika okwogera ebigambo bino, ntandika okusomera agenda okumpandiikira ebigambo byange bino, abiwandiike bibatuukeko, bensabye olukusa n'abo abalijja abeetaaga okutegeera ku byafaayo bya Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kitabo kirimu ebyafaayo by'omutume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Naye ono bwe yali atandika chapter esooka yagitandika na linnya lya Allah, n'asabiramu Allah edduwa nnyingi nnyo ze njagala tuwulirize olunaku lwa leero, naye ng'atandise n'ekigambo bismillah, bismillahi rrahmani rrahim. Nti abtadi'u l-imlaa, ntandika okukola byenkola, ntandika okuwandiika ku byafaayo bya mukwano gwammwe Nabbi Muhammad, ntandika okubabuulira ebimukwatako Nabbi wammwe Muhammad, ntandika okubategeeza omutume wa Allah Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Naye sisobola mwogerako bwe ntyo, kubanga sirina busobozi bumwogerako bwe ntyo, naye mbizaayo oyo yamutuma omunene amumanyi amusobola. Biismi dhaati al-aliyya, bismi dhaati al-aliyya, ntandika ne bismillahi arrahmani arrahim. Subhanallah. Nagamba kubanga nkimanyi, kubanga nkola ki? Kubanga nkimanyi nti bwe ntandika n'erinnya lya Allah subhanahu wa ta'ala nga ne gwe ngenda okwogerako ye mukwano gwa Allah subhanahu wa ta'ala gwayagala mutegeere, agamba nti mustadiran wa mustadirran fayda albarakati ala ma analahu wa awla, ala ma analahu wa awla. Nga ekigendererwa kyange bino byempandiika njagala mukama wange Allah abiteekemu omukisa. Nsaba mukama wange Allah abikoleze, abiteekemu omukisa, bitambule abantu babitegeere, kubanga enniya gye mbyokozesa nnungi. Njagala abantu bategeere ku byafaayo bya Nabbi waabwe Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ala ma analahu, Nabbi sallallahu alayhi wasallam ayina ebyamagero bingi ebirimu baraka, ebiraga baraka za Allah, nti Nabbi yali Nabbi wa baraka. Era naye agamba ala ma analahu, either edda ku Nabbi sallallahu alayhi wasallam, oba ye agamba nti nange Allah musaba ampe omukisa ala ma analahu, kwebyo byalaba nga binsaanidde ku mulimu guno gwe ngenda okukola okwogera ku Nabbi Muhammad, wa awla, n'okusingawo, wa awla, ampe baraka okusinzira ku byenkoze, naye ate ye Allah mugagga, ampe wa awla n'ebisinga ki? N'ebisinga ku baraka zendowooza. Naye agamba sisobola kweyongerayo oluvannyuma lw'okukola ebyo, tandika n'erinnya lya Katonda n'okumusaba. Agamba nti wa uthanni, ekyokubiri kyenkola nga njagala obatuusaako meseji yange. Imam Ja'far al-Barzanji agamba nti wa uthanni
bihamdi mawariduhu sa'igatun haniya. Nzizaako okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala okuba nti antadde mwabo abasobola okuwandiika, abasobola okwogera ku Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ebigambo sa'iga ebigenda okubeera nga birungi haniya, nga biki, nga bya mugaso. Banaye muwulira ebyo bwe nabiwulira nga nkyanoonya shiriki ntambula, kubanga ebbanga lyonna abakugamba nti kitabo kya shiriki tebakimanyi, n'okukisomamu tebakisomangamu, kubanga ababasomesa babagamba nti kitabo kibi. Naye ayongerayo ekigambo ekiga nti mumtati'an min ashukuri ljamili mataya. Yebaza Allah okumuteekamu abo abawandiika ku nabbi, agamba nti ate ekirala siyinza buteebaza olwebaza olusembayo okuba olulungi, neebaza Allah jalla jalaaluhu okunteeka mu basobodde okukikola, ne neebaza nammwe bensabye olukusa mpandike ku nabbi waffe Muhammad, ammwe abantu b'enjuuyi abakulu, era nammwe ne munzikiriza. Agamba nti mumtati'an min ashukuri ljamili mataya, gamba nti nammwe mbeebaza nnyo olwebaza olusembayo okubanga lwa waggulu ddala ddala ddala. Jjukira eri waggulu yakugambye nti anaayingira ejjana n'ebyengera byayo ateeka okusaalira ani? Ateeka okusaalira ani? Kati ye ayinza okwerabira omusaalira, ayinza okwerabira. Kyava agamba wa usalli wa usallim ala nnuri almawsufi bitaqaddumi wal awwaliya. Agati kyova olaba nteekwa kubeera mu abo wa usalli abamusaalira nga Allah bwe yalagira nti mumusaalire, era bwe yali amaliza naga nti wasallimu, naga nti wa usallim, era mwagaliza emirembe ala nuuri, kubanga Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Allah jalla jalaaluhu yatutegeeza nti Muhammad nuuru, ye nabbi waffe kitangaala. Mu aya nyingi mu Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ng'atulaga nti ye yennyini Nabbi Muhammad kitangaala. Kad ja'akum min Allahi kitab wa nur. Allah atuweerezza ekitabo n'atuweereza naki n'ekitangaala. Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ono kyavaga nti nsaalira era nentuusa okwagaliza emirembe ku kitangaala kya Katonda almawsuufi, ekyo ekitendebwa bitaqaddumi wal awwaliya oba wal awlawiya, ekitendebwa n'okubeera nti kyadda kyaliwo, kyatendebwa abaatusooka. Sifa abali ku mulembe gwa nabbi nti ffe tusoose okutenda ani? Bajama, sifa abali ku mulembe guno nga nabbi bamaze omutuma nti fe abakola ki? Muwulira, tetutenda nabbi ffe nti ffe tusoose omukola ki? Ebyawandiikibwa bingi bitulaga nti yatendebwa dda. Bannange, owekitiibwa nabbi waffe Muhammad ye nabbi asembayo, ye nabbi wa Allah akola ki? Asembayo. Naye mwe temwewuunya nga tukyali mu nsi ey'emyoyo. Omanye bino ebintu byetaaga okutegeera amangu, nga tukyali mu nsi eyaki? Ey'emyoyo. Waliwo meetings ez'abajeno, waliwo meeting nga z'aba VIP,
nga tukyali myoyo nga tetunajja kuki nga tetunajja ku nsi. Allah yakuŋŋaanya bannabbi bonna Allah yabakuŋŋaanya n'abateekako wa idh akhadha Allahu mithaqa an-nabiyyiina wa idh akhadha Allahu Mungu yakuŋŋaanya bannabbi bonna n'abakozesa endagaano n'abaga nti ŋŋenda kubatuma naye mwenna ono lwajja muteekwa okumukkiriza. Bwe nnaatuma ani? Ono bwe nnaamutuma latu'minunna bihi, muteekwa kukkiriza, walatansurunnahu, muteekwa nakola ki? Kutambula naye mu mbeera yonna nga tuli eri. Idhan annabiyyu sallallahu alayhi wa sallam mawsuufun bitaqaddum walawwaliyya walawlawiyya, okubeera nti wakitiibwa wa bbeeyi. Bano bonna Allah agenda kubatuma naye abaga nti bwe mba mbatumye ne mbaga nti kati Muhammad ekiseera kye kikoze ki, ne bwe mubanga mwenna we muli muteekwa kukkirizani. Allah n'ababuuza bannabbi n'abaga nti aakrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri, abaye tugenda kusayininga mukkiriza? Qalu akrarna, bonna ne baga nti mukama waffe tukoze eki? Tukkiriza. Kyova olabanga nabbi Isa agenda kukomawo naye agenda kugamba nti hadha zamanu Muhammad, bannange ffe bannabbi tetuli balyazaamaanya, bannange ffe bannabbi tetuli bannanfuusi, bannange ffe bannabbi tetwawukana ku ndagaano, twakola endagaano ne Allah subhanahu wa ta'ala ega nti latu'minunna bihi walatansurunna. Era mukama waffe Allah n'atubuuza mukkiriza akrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri, qalu akrarna, bonna ne baga nti mukama waffe leeta olupapula tukole ki? Bonna ne basayininga nti oyo. Kati omusajja ono kyakugamba Muhammad mawsuufun bitaqaddum, bamwogerako dda, ebimukwatako nabbi Muhammad babikola ki? Babyogera dda, bamwogerako nga tetunnabaawo, abaatusooka bamwogerako. Mu Injiri, mu Bible, mu kitabo kya Musa, owulira bulungi nga Musa nabbi agenda mu Isra wal Miraj, tujja bisanga eno, agenda mu Isra wal Miraj, Musa nga tebannaba kugira, Allah alaga Musa n'abuuza Allah nti ate Sawadul A'zam yeegi, naga nti hadhihi ummatu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, namuga nti nsaba babeere bange. Abo baani? Ebyo mu bitabo byaffe mwebiri era tuzze tubisoma, naye n'omusajja yabifunza. Naye bwe bakugamba nti kakati ekyo ekitabo ekyo ekya Barzanji kyogera, naye byekyogera byonna si bituufu, kyogera bigambo bifu, era abakisoma bannabbidia. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Naye yagamba nti almutanaqili fi lghurari alkarimati waljibah, oyo gwenjogerako ekitangaala ekyo kyembagamba kizze kitambulira fi lghurari alkarimati, ku migongo gy'abantu ab'ebitiibwa, waljibah, nga ne feesi zaabwe n'ebyenyi byabwe byaki? Bya bitiibwa mu bantu. Ng'omuntu bwe bamugamba nti oyo gundi ng'aga nti abo bantu bakitiibwa, abo bantu bakitiibwa fi lghurari alkarima. Lwaki akyogera bw'ati? Kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'omutunuulira, bw'okola ki?
ne bwajja atambulira ku migongo kwazza atambulira gyonna migongo mirongoofu. Abantu bataata be bonna bantu balungi, bantu balongoofu. Nabbi Ibrahim, Nabbi Ismail, naawo bataata be bonna nga bwe bajja mpaka ku Abdallah, nga buli we batuuka abantu bwe baba baboogerako ojja kusanga nga babitiibwa. Era nga bw'obiraba mu mulyango guno mu chapter eno esooka yagenda alinga akukondera ku byagenda okwogera mu chapter eziddako 19. Avuga nti bino nga bwe mbyogerawo bye bigenda okuddako mu chapter eziddirira 19. Kuba bwakugamba nti almutanakkil fil ghurari alkarimati alinga akugamba nti ngenda kukubuulira abamuzaala be baani. Naawe weerabireko era okakase nti mwazaayitira bantu ba bitiibwa. Tegerekese bulungi ku saidi ya maama we ne ku saidi ya kitaawe. Oyo nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kakati agamba naye ebyo byonna okubyogera sirina maanyi getengeredde. Kulaga maanyi ga bismillah nze maanyi gaki? Agamba nti ebyo byonna sirina maanyi getengeredde kubeera nti mbikubuulira, wabula bino byensaba naga kati kansabe Allah ampa amaki amaanyi. Naga nti wa astamnihu Allah ta'ala, bino byonna ngenda kubyogera naye nange nina kensaba Katonda nti nga bwe ndi mu kwogera ku mukwano gwe. Mumanyi kye bayita minha, almanha, okuwa okutalina. Kati fe abasoma olwaleero bwe baga nti omwana wo tumuwadde scholarship, omwana wo tumuwadde skala, omwana wo tumuwadde basale asomere buki? Asomere bwereere. Katonda asaba Allah namugamba nti Mungu nsabayo basale ku bino byengenda okukola ono mukwano gw'abangi njagala mutegeeza bantu, naye nsabayo basale eyo gye nkusaba ridwanan, kusiima ku Allah. Nkusaba osiime kubanga wasiima nabbi wamusiima n'abantu b'enjuye n'obakola ki? Naye nkusaba nange okole ki? Onsiima olusiima. Yakhussu al-itrata at-tahirata an-nabawiyya, olusiima lwe wasiima abantu ba Nabbi Muhammad. Kyokka nakugambye ali mu lulyo, ali mu ki? Ali mu bazzukulu, ayina wayungira ne Nabbi Muhammad, naye asaba Allah olusiima. Allah asiime omusaayi gwa Nabbi Muhammad. Naga nti okusiima okwo sikwagaliza abo bokka, wa yaummu sahabata, ne basahaba ba Nabbi bonna, wal atbaa, n'abakola ki? N'abagoberera basahaba, wa man wala, n'abanafaayo okukakasa nti bayimirirawo ku lwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ne babeera nga bamwogerako era nga bamutegeeza n'abantu. Nkusaba Allah subhanahu wa ta'ala obeere mu abo abassa okusiima kwo okutakoma eri abantu b'enju ya Nabbi, eri Nabbi n'abantu b'enjuye ne basahaba n'abagoberezi b'abasahaba na buli yenna anaayimirira ng'ekigendererwa kye kutaasa Nabbi Muhammad, ng'ekigendererwa kye kukakasa nti Nabbi asigala ategeerekeka, ng'ekigendererwa kye kusigala nti Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam asigalawo ng'abantu bamutegeera nga bamuwa ekitiibwa ekimusaanidde.
ebyo byonna byogera yatandise naki ebyo byonna byogera yatandise naki awo mwawuliddewo ekigambo kyonna nga kya bida awo mwawuliddewo ekigambo kyonna nga kya shiriki mwawuliddewo awo ekigambo kyonna nga kya shiriki mwawuliddewo awo ekigambo kyonna nga kigamba nti yakizudde mu ddiini kale tugende mu maaso n'asaba edduwa mugiwulire aga nti wa astajidihi Mungu kati bino byo byange Mungu bino byange nze awandiika ekitabo naga nti Allah nkusaba hidayatan ompa obulungamu Imam Ja'far al-Barzanji agamba Allah mu chapter esooka aga nti Allah nkusaba ompa obulungamu mu bye ngenda okukola lisuluki السبل الواضحة الجلية وأستجديه وامزيو وأستجديه الله nkusaba omulimu guno gwe ngenda okukola nkusaba bwe mba ngukola mpite mu makubo lisuluki subuli mpitire mu makubo nga buli kyengenda okumuwandiikako wenkijja watuufu lisuluki subuli alwadhiha ezitegerekeka aljaliya ezitalinaamu mbeera yonna yakubuzaabuza wadhihatun jaliya juzi walnabaga nti jalla jalaalu jalla kyeyolefu قد نونا السبل الواضحة الجلية بومبا abawandiisi bakola research mukimanyi abawandiisi bakola research bagenda ku bantu ab'enjawulo ne bababuuza kino kyali kitya nti ekyo kyali bwekiti ne bwekiti ne bwekiti ekyo kyali bwekiti ne bwekiti ne bwekiti tiyasaba Allah aga nti bwe mba ngenda kuwandiika ebyafaayo bya Nabi Muhammad nsaba ngende nga ne gye nnaabijja buli kkubo lyempitamu wadhiha nga teryetaaga na kubuusabuusa jaliya nga buli gwe ŋŋamba nti ekintu nakijja wano na wano na wano agamba bugambi nti oyo yakuwa muki ng'olwaleero bw'olaba ba ahlul hadith bwe baayogeranga ku Nabbi Muhammad nti alina kyayogedde baabuuzanga nti okijjewa sammu lana rijalakum tubuulire gye wajja eki tubuulire gye wajja ekigambo ekyo kyoyogera wakijjeewa ntegerekese era Allah nkusaba wa hifdhan onkuume min alghiwayati في خطوة الخطأ وخطاه كما قال الله نكسوا أنكومه الغواية بونونف بشام الله نكسوا أنكومه بشام بيونا ebikolebwa era nkusaba Allah onneesambye okutambulira mu kutema empenda fi khitwati al-khata'i mukutema empenda ez'okugwa mu byonoono wa khutaahu kubanga ngenda kwogerera nabbi alinga agamba ffe abawalimu nti olw'okuba mwogerera Allah nga mwogerera ne nabbi waffe Muhammad bannange temwerabira nti muli bantu era abantu basobya ffe tusobya mu bwalimu bwaffe tulina ensobi zetukola ki kyetugwamu ng'abantu Imaamu al-Barzanji akugamba nti naawe anaasoma ekitabo kino osaba Allah
hifdh akukuume al-ghiwaya okubeera omwononefu, akukuuma okubeera omujeemu, kubanga omuwalimu bwajeema ensi eba etabuse. Buli omu alaba omuwalimu nga muki nga mujeemu agamba yii si bwe kiri. Kuba kati mwemwagala ffe tubeere malayika, temwagala tukole yadde n'ensobi n'emu. Enkya n'omala osanga nga seekaali alina ensobi gy'akoze, oyo ayinza ogamba yii seeka waffe si bwe mugamba. Kakati Imam Jaafar al-Barzanji atugamba ffe abawalimu akati muyitirize nnyo okusaba Allah wa hifdhan, musabe nnyo Allah. Nganze nange bwe musaba kuba bino ye yabisaba. Nze obwongo bwange buli lwe mbisoma buŋŋamba nti imaamu akugamba gwe seekaali zikusooka gwe, imaamu akugamba gwe seeka Sadaamu, seeka Zaamu nnyo, Abdu Wahid Musoke akugamba. Saba nnyo Allah akukuume al-ghiwaya, obujeemu, fi khitati al-khata'i, obuyinza okutuusa mu kutema empenda z'oggwa mu bikyamu, wa khutaahu, n'amakubo gaki, n'amakubo g'obwononefu gonna saba Allah agakuume. Because oli muntu ate yo shaitaani ekusobola, twagiraba mu ntandikwa eri nti yetumanyi nnyo, era bw'oba muwalimu ekuyita mu kiwalimu gyekubira engwala n'ogweri, buli omu n'aga nti neseeka bw'atyo, seeka seeka omulamba. Seekizamu nnyo. Omusajja omu abaana baali bamaze okusoma n'abagamba nti mwewale nnyo okubeera baseeka abalamba. Ali ku graduation naye mu kubuulirira yabuulirira abawalimu n'abaga nti mwewale nnyo okubeera baseeka abaki abalamba. Tugamba ye musajja kikyategeeza, naga nti kubanga seeka buli lwasobya bagamba batya sheekh omulamba. Baga seeka omulamba, imaamu omulamba, chairman omulamba, pulezidenti omulamba. Kubanga ekitiibwa ekiba kikwambadde kyoledde kiramba, tekyetaaga kumenya. Ekitiibwa kyoyambadde kyo kiramba. Teriyo taata wa kitundu, teriyo maama waki, teriyo imaamu waki, teriyo pulezidenti waki, teriyo MP waki, teriyo musawo waki. Buli profession gwe gy'olimu, omusajja yatuga nti mwewala okubeera abalamba mu buli gye mubeera. Baga nti imaamu omulamba. Seeka omulamba, pulezidenti omulamba, dokita omulamba, looya omulamba. Ekitiibwa kyo ng'ekyekitiibwa kiba kijjuvu. Kati gwakyambala gwokikendeeza. Kati ono omusajja aga nti mwabawalimu nammwe buli omu mu mbeera ze saba nnyo Allah akuwonya obujeemu obukutuusa okutema empenda ez'oggwa mu ki. Abantu batuula nga balina batema mpenda za kutugumbula bantu. Omuntu atuula ne munne ng'atema mpenda za kuloga munne. Omuntu atuula ng'atema empenda butya bwagenda okubba munne. Omulala n'atema empenda butya bwagenda okuwaayiriza munne amwonone ammalewo. Bwe tunaakola bwe tuti oyo Abdu Wahid aba awedde. Imaamu abaga nti ebyo yabisaba Allah abimuwonye. Banna ekyo kibi, ekyo kibi okusaba Allah n'okujjukiza omuntu naye tokola bw'otyo.
eno ne chapter esooka ziri chapter 10 ameka eno chapter esooka bwatu bwagitandise atandika bwati aba mushiriku atandika ebigambo bye mu ntandika eno bannange aba agenze mushiriki ng'ali mu kwegayirira Allah mu mbeera zino kakati azzeeyo ku mulamwa agamba ebyo nga bwe mmaze obbisaba mukama wange Allah kati njagala kutandika kubategeeza aga nti wa anshur ntandika min qissati okubanyumiza okubategeeza ntandika kati wa anshur ntandika min qissati al-mawlid okubanyumiza ku buzaale bwa nabbi Muhammad annabawiyi oyo nabbi waffe burudan ngenda kutambula mpola mpola ngenda kutandika burudan ngenda kutambula mpola mpola ngenda kubibanyumiza naye biburud mpola mpola nga kyagezaako okutegeeza ayagala tubitegeere wa anshur min qissati al-mawlid an-nabawi sharif bannange entandika ekigendererwa kyange kubannyonnyola butya bwazaalibwa annabi asharifu ow'ekitiibwa burudan mpola mpola na bwegendereza hisanan nga nkozesa ebigambo ebisembayo okuba ebirungi abqariya kigambo ekitegeeza nti ebigambo bye ngenda okukozesa hisanan abqariya nga mbisengese nga naawe ne bw'oba obiwulidde obiwuliramu obuwoomerevu obiwuliramu ki obuwoomerevu kakati kyova olaba bano abasoma abagisoma eno mawuledi bagisoma bagiwoomya bagisoma bagikola ki bagisoma bagiwoomya ati nti wa anshur min qissati al-mawlid an-nabawi sharif burudan hisanan abqariya towuliranga bivaayo kati bwatyo bwagambye mpola mpola naye aga nti nadhiman ngenda kutandika nga mbategeeza nidham butya nadhiman nga nteekateeka nga ntandika nadhima min an-nasabi sharif ngenda kutandika nga mbabuulira na lulyo lwe olw'ekitiibwa kyengenda okutandika nakyo ngenda kutandikira kubabuulira luki lulyo lwe nadhiman nteeseteese ebigambo byange bino ebyamawuledi nga mbitandikira min an-nasabi sharif ku lulyo lwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama eqidan nga mbibabuulira tuhalla al-masami'u bihula mumbeera ngenda kubabuulira olulyo lwa nabbi mumbeera tuhalla al-masami'u ngewoomerera eryagi okola ki tuhalla al-masami'u yenna anaawuliriza ku lulyo engeri gyendusengese nendubategeeze ajja kukakasa nti olulyo olwo amatu ge bwe ganaaba galuwulidde gajja kukakasa nti omusajja yasengese olulyo tuhalla al-masami'u bihula amatu aganaawulira mbakakasa gajja kuwulira ebigambo ebiganyumira nga gakakasa nti ebigambo bikola ki biwoomu era binyuma era wallahi yasengeka olulyo bw'oluwulira lunyuma teyalimba yatandika naki yatandika naki bannange yatandika ne bismillahi rrahmani
omulimu ne gubeera nga gujjudde. Omulimu gwe mulamba si gwa kitundu. Omulimu gwa Imaamu Jaafar mulamba si gwaki, kubanga gwatandise naki? Gwatandise ne basmala. Era agamba nti bwemba nkola omulimu guno, ogwo gwe mbagambye okubabuulira ku lulyo olulungi lubanyumire, agamba ekyo nakyo si kyange. Nina gye nkijja, nina gwe njagala okisaba nnyambe, nina gwe njagala okisaba akole ki? Annyambeko nkituukirize. N'agamba atya? N'agamba nti wa asta'iinu, era gwe nsaba okunnyamba bihawlillahi ta'ala wa quwwatihi alqawiyya. Bannange, Allah wange, bino sisobola bikola okujjako nga gwe Allah subhanahu wa ta'ala onyambi. Era nkusaba Allah tonvaamu, kubanga nkakasa amaanyi go bihawlillah n'enkyusakyusa ye ey'ensonga nga bw'oba oyagadde awo wenyimiridde nga ne bwe neesigamye okukola bino byembuulidde abantu byengenda obbakola ki? Byengenda obbabuulira. Daga nti wa asta'iinu, mukama wange muwulire nti nze gwe nsaba nnyambe bihawlillahi ta'ala, okuba nti Allah mukyusakyusa gwe njagala ankyusize mbibawe nga biwoomerevu, mbibawe nga bisanyusa, mubitegeere nasabu ya nabbi olulyo olwe mulutegeere mpaka gye nnaakoma. Wa asta'iinu, kubanga yatugambye nti wa anshur min qissati al-mawlid, ngenda kubabuulira okuva nabbi bwe yazaalibwa oba butya bwazaalibwa, mpola mpola n'obwegendereza mpaka gye tunaakoma yonna. Naye wa asta'iinu bihawlillahi ta'ala wa quwwatihi alqawiyya. Kama wange Allah, nkusaba ompa obulungi, nkusaba onteerewo embeera ennungi, kubanga gwe olina obusobozi ku buli mbeera yonna ebeeyinza omuntu. Wa quwwatihi alqawiyya. N'agamba nti era ebyo mbimusabye kuba nkimanyi, fa innahu la hawla wala quwwata, nkimusabye ekyo kuba nze nkimanyi. Imaamu Jaafar yagamba yakimanyi nti fa innahu, kubanga tewali nsonga yonna gy'oyinza kukola okujjako nga Allah akkiriza. Naga nti fa innahu la hawla wala quwwata illa billah, tewaliyo kitambula okujjako nga kikulembeddwa Allah. Yatandisaga nti abtadiu al-imlaa bi ismi dhati al-aliyya, natandika ne basmala. Bw'abadde amaliriza tamaliriza na Allah, fa innahu la hawla illa atugambye nti bismillah, awo tugambye nti bismillahi rrahmani rrahim. Eyo chapter esooka ku chapter ya kitabo kya Imam Barzanji ekya Mawlid. Bannanga omuntu atandika ebigambo bye n'okuwaana Allah, bannanga omuntu atandika ebigambo bye n'okulaga obuyinza bwa Allah, bannanga omuntu atandika ebigambo bye n'okulaga nti ye munafu, tasobola okujjako nga Allah amukoze eki? Amuwadde. Oyinza okuŋŋamba nti omusajja oyo mushiriku. Bannange, bil insaf, with a lot of transparency wa bikulli shafafiyya, osobola okugamba nti omusajja ayogedde ebigambo bino mushiriku. Oyinza okulowooza nti omusajja ayogedde ebigambo bino tamanyi Allah, tategeera byayogera. Kati eyo chapter esooka n'akulaza kyagenda okubuulira mu chapter eddako neddako butya bw'awandiisa ekitabo kye, kubanga akugambye nti byengenda okuddamu okubuulira lwe lulyo lwa Nabbi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Olwokuba nti tuli ku bismillah, olwokuba nti tuli kuki, njagadde kulaga nti abaategeera ekigambo basmala baba bamanyi Allah kyasobola obakolera, era y'ensonga lwaki tebalinayo kye bakola nga kirungi okujjako nga batandika naki na bismillah. Bw'atyo bwe yatandika ekitabo kye bayita Mawlid Barzanji. Awo nayagadde okukoma n'ekitabo kino, kubanga olwo ntambulira ku kigambo ekigamba nti bismillahir rahmanir rahim, kigambo ekyomuwendo ku nnimi zaffe ekiteekeddwa okuyitako nga tewali kwebalirira kwonna gwe kwokiwa, wabula buli lwoba ogenda okukola omulimu gwonna ng'otandika oga nti bismillahir rahmanir rahim, bismillahir rahmanir rahim. Buli kyotambula ogamba nti bismillah, buli kyogenda okukola ogambe nti bismillahir rahmanir rahim. Abalungi obudde buubwo obuzaide kikasi nyingi, abaatusooka abalwana ne nabbi sallallahu alaihi wasallam, tukimanyi nti nabbi yalwana entalo mu ntandikwa, yalwana entalo, si bwe kiri? Mumanyiko mmeka? Ani ambuulirako? Gazwatu Badr, oluddako Gazwatu Uhud, oluddako Handak. Olwo lwe njagala okwogerako Gazwatu Handak mu buno obudde obusembayo obutonotono, mbabuulira ebigambo bye mumanyi, bye musuulirira oba bye mutamanyi, olw'okuba nti gye muyitidde teri yabikola ki, teri yabibamanyisa oba teri yabikozesa. Ntegerekese bulungi? Olutalo lwa Uhud fenna tulumanyi, luyitibwa mu Qur'ani Mungu yaluyita Ahzab. Ghazwatu Ahzab. Era ne mu Qur'ani omwo mulimu essula bagiyita surati al-Ahzab. Lwaki? Kubanga nabbi bw'amala okulwana zino entalo ebbiri, Badiri ne Uhud, abasajja abaali bamulwanyisa tebaamatira, ne baga nti kyetaagisa okufuna buli kika ekitakkiririza Muhammad, tufunemu abavubuka abanaasobola okulwana ne Muhammad, nga teriyo mbeera yonna Muhammad gy'ayinza kufuna n'abantu b'ekika kye bayita ekyaba Banu Hashim, nga talinaayo mbeera gy'ayinza kufuna okubeera nti agenda kuwoolera. So tufune buli kika, abalwanyi namige twekuŋŋaanye tugende tulwanyise Muhammad, ne bwe tunaaba tumuwangudde nga tumusse oba nga tumuwangudde, abantu b'ekika ekyaba Banu Hashim ekimu tekigenda kujja kulwanyisa bika by'Abakuraishi byonna. Oba ntegerekese? Abaganda balina ebika biki? Singa nabbi, kubanga nabbi yali mulangira, mwana wa ngoma, nabbi yali mulangira. Kaakati ab'enkima n'ebika ebisigadde byonna, nkima, pologoma, mmere, simanyani, senga babanga baagala okutta omulangira ono, bagamba nti abalangira batono bangi, senga ow'enkima ajja n'alumba omuki, abalangira bwe baga nti tugenda kulwana n'abankima, tewabaawo wanga byajja.
tewabawo wampeewa akola ki ajja biba wakati wanga biba wakati w'abalangira naki nankima ntegerekese naye bwe tuba twagala okulwanyisa omulangiro ono ebika byonna byegatte wamu tugende tubalwanyise bwe tunaaba tumuwangudde obanga tumusse abalangira tebasobola kugamba nti tugenda kulwana n'ebika byonna kitegerekese olwo ne lufuuka olutalo lw'ebibinja nti buli kika mu bika by'abakuraishi kyaweereza abalwanyi bajje balwane olutalo olwo ne baluyita ghazwat ahzab mu lutalo olwo amawulire gatuuka ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne baga nti waaye ya rasulallah Abu Sufyan ateeseteese ejje lirimu buli kika naye bajja kulumba nabbi n'ayimirira n'agamba basahaba be n'abaga nti tufulume naffe tubalinde tetubakkiriza kutuuka Madiina naffe tufulume mu Madiina tubeeko we tubalindira okay nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'amala okuyisa ekiteeso kye waliwo omusajja gwe bayitanga Salman al-Farisi omusajja oyo w'Irani obusajja obw'Irani obwo bajjamaa si bwangu mu ntalo era mwabulabyeko nga bufufuggaza Omuyisirayiri eyabadde alowoozesa abantu nti sorry bannaye Omuyisirayiri eyabadde alowoozesa abantu ensi yonna nti w'amaanyi obusajja bwamuyingiridde n'asaba n'agamba nti bana tusooke tuyimirizeemu nga bufuuse ki kuva dda obusajja entambula yaabwo mu ntalo si yakusaaga nabbi bw'ayogera ebigambo ebyo jjukira nabbi bw'ayogera tomala gamuyingiramu oteekwa okujja n'amagezi ga kika kya waggulu nnyo kubanga ayinza okuba nga ye kyayogedde Allah yakimugambye kakati Salman al-Farisi yajja n'abuuza nabbi mu mpolampola n'amugaa nti ya rasulallah oteesezza tugende tufulume ate ng'olutalo enjogera gy'olwogeddemu erabika egenda kuba nnene abantu beekuŋŋaanyiza mu buli kika kitegeeza bangi ate ffe tukyali baki tunaabasobola n'amugaa nti ya rasulallah ekyo kyogambye ffe tufulume tusobola n'amubuuza nti awahayun am ra'ay ya rasulallah awahayun am ra'ay is it order from above Allah yalagidde oba kirowoozo kyo nga ggwe nabbi n'amugaa nti bali ra'ay n'aga nti si bubaka bali ra'ay kirowoozo kyange njagala tufulume Madiina tumuleke ng'ali safe n'abantu baffe bakyala baffe abaana baffe basigale nga bali what omulabe tusobole omulumbira ebweru wa Madiina tumusange ewala aleme kuwonoona kyova entalo olwaleero boonoona bwonoonyi baweereza bizinga boonoona ensi z'abantu okukamala bwe bityo bwe byali n'amugaa nti ya rasulallah bwe banga si wahayi nina ra'ayi eyawukana ku ra'ayi yo nina ekirowoozo ekyawukana ku kirowoozo kyo n'amugamba nti kiriwa Salman al-Farisi n'amugamba nti ya rasulallah nahnu ahlu harbin wa diraya n'amugamba nti ya rasulallah ewaffe gyenva nahnu fe ahlu harbin entalo zo no problem wa diraya and we have experience so listen to me n'amugamba nti obadde ogamba ki n'amugamba nti kaakati tugenda kusima ekinnya
ekyetoolola Madiina yonna tugenda kusima ekinnya nga kyetoolola ki tujja kulekawo ekkubo ki naye mu Madiina mwalimu already Banu Qurayza mwalimu Abayahudi bangi Nabbi n'agamba tugenda kusima ekinnya basahaba banaasobola pozi tusoma ki mbadde ndoza mwerabidde tusoma tuli ku ki n'ebyafaayo byayo ebinene n'amugamba nti ya Rasulallah tugenda kusima handak hawla al-Madina tugenda kusima ekinnya naye nga kyetooloola Madiina yonna ekinnya ekyo kye tugenda okusima kigenda kubeera nga kikaluubiriza embalaasi okubuuka okujja in other words omuntu bw'abeera eno nga n'embalaasi ye ekaluubirizibwa okubuuka ekinnya ekyo okuddawa bannaye ekyo kitono ekinnya ekyo kiba kitono naye nga kigenda kwetooloola Madiina yonna Madiina yonna basahaba bagamba kiyinza okutukaluubirira tetuyinza obutakikola ki n'agamba nti Salman n'amugamba nti oli nabbi wa Allah tetusobola kaluubirirwa nga wooli n'amugamba nti twegayirire Allah akatabo ke bayita Wasiiratu Shaafi mukamanyi ani akamanyi muwanike emikono inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akatabo ke bayita Wasiiratu Shaafi mukamanyi mukanoonye ke kalimu bino bye mbagamba basahaba bwe baali batandika okusima handak edduwa gye baakozesa yedduwa eri mu kitabo kye bayita Wasiiratu Shaafi yedduwa eri ki edduwa gye bayita Wasiiratu Shaafi gye baakozesa basahaba etandika etya etandika na linnya lya Allah buli lwe baasimanga baayogeranga ebigambo ebyo byonna bwe tunaabyogera bimalayo tetujja kumalako naye insha Allah Monday tugenda kutandika n'ekigambo nti bwe baali batandika okuba enkumbi esooka baayogera ki اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا الاجتنابه اللهم إنا نسألك بنور وجهك يا من لا يشغله سمع عن سمع ولا يغلطه كثرة المسائل ولا يبرم بإلحاه الملحين عليه أذقنا برد عفوك أذقنا برد رحمتك بكرم استجابتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته